Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Emyaka 7 emabega Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Mpalabwa nannyinimu Akyunchu Beene nannyini ttaka Ssaabataka ate era nga ye Ssaabalangira bw'atyo yatonnya ku nsi. Olunaku z'omwezi zaali nga 13 April mwaka gwa 1955. Mu kiseera ekyo bwe baali bamuzaala taata we ayitibwa Sir Edward Muteesa Ssaabasajja ebiseera ebyo bw'atyo yali yawaŋŋanguka dda oluvannyuma lw'abafuzi b'amatwale okuba nti waliwo obutakkaanya between them ne Buganda mu 1955. Mu biseera bye bimu ebyo ekisinga okuba nga kyewunyisa era kino y'ensonga lwaki oboolyawo abantu abasoma ku byafaayo tunakuwala nnyo. Mu biseera ebyo eddwaliro lya Mulago mu Africa lyali amalwaliro agamu ku 3 agasinga bw'oba ng'osoma bulungi ebyafaayo, era bw'atyo Ssaabasajja Kabaka waaliwo order era waliwo enteeseganya bajje bamuzaalire okwabo olwansonga nti maama we ayitibwa Sarah Kisosonkole ate Namasole ebiseera ebyo wamma gwe yalina okuddizibwa ate okwabo we era amuzaalire ku ttaka lya bajjajjabe erya Buganda. Kutwogerera omusajja mukulu Ssaabasajja Kabaka baamuzaalira wali e Mulago Hospital. Bw'atyo obuvubuka bwe n'obwana bwe n'obuto bwe bwalimu okusomoza kwa maanyi nnyo lwansonga nti baali baakamuzaala emyaka mito nnyo ate bw'atyo mu 1966 nga asomeddeko ku Buddo SS, asomeddeko ne ku ssomero awo eddala lya Buddo Junior School, waliwo eddala essomero lyasomerako. Ate mu 1966 Akawentene Milton Obote yalumba obwakabaka ate boolyawo ne kimuleetera okuba nti yadduka mu bwaŋŋanguse wali mu ggwanga erya Bungereza. Eno nno nga nayo teyabandala yasomera nno ddala era n'amawulire gano gendi mukuweereza nze nga Hanzi era ng'oli wano ku BTN Media subscribe nga teweerabira ebya ddala nagwe yagakolako era gye gimu ku mirimu gye yakola mu buvubuka bwe ng'amaliriza okusoma. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Wangala Aikatonda Kumakabaka agenda mu exile oluvannyuma lw'okuba nti oboolyawo embeera yali etabanguse. All before nga yaliko ne ku Kabuwa Primary School era nga ono ataata we Sir Edward Muteesa yali omuyivu ddala, yafunanga ba tutors oba abasomesa ne bamusomesa privately mu lubiri lwe e Mengo. Kati bw'agenda awali mu ggwanga erya Bungereza asomerako ku ssomero ate oboolyawo eriyitibwa Kingsmad School, yagendako ku Seaford mu Sussex later awali mu Bradfield College mu West Berkshire era bw'atyo n'abanga yabangula mu bintu bingi nnyo era bw'atyo nasobola okuba ng'asoma. Yagenda ddala ku university, musajja munyiivu ddala, Mangaland College University mu Cambridge era bw'atyo yagendako n'asoma ne ku mateeka. Musajja n'omugezi kiyinza okuba nga nkola ki nkutegeeza era yaliko ne mu North London Polytechnical era awo gye bayita London Metropolitan University. Essaawa eno zonna universities z'amaanyi nnyo Ssaabasajja Kabaka bw'atyo atandika okuba ng'akola era emirimu gye yagikwasaganyiza ddala. Olunaku olwaleero agibadde misinde ajja kudduka era nga ensimbi ezisondeddwa oba ezisoloozeddwa mu bantu enkuyanja n'enkuyanja abadduse za kuyamba mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya, emisinde gye yagiwaayo okulaba nga oboolyawo addiza ku society era bintu bingi nnyo byakoze ate oboolyawo naddala buli lwe bakuza amazaalibwa ge. Ye Ssaabasajja Kabaka binnya benza okumwogerako. Mu biseera biri Kabaka yabanga muntu eyasinganga ne ba president amaanyi era nga ye bwe yayogeranga tebaddangamu. Simanyi oba ne kati ki bwe kikyali ne naawe osobola okuba nga okubaganyamu ebirowoozo gy'oli n'ombira mu comment section. Kakati yoyo ebimu ku bitonotono bye tuyinza okuba nga ebingi nnyo ebirungi era buli lwalabikako eri Obuganda ensi yonna ebeera nsanyufu ebule n'ebweya Bannayuganda Abaganda ate na buli muntu awangalira mu Buganda. Ebimu ku bifuula Buganda okuba nti y'amaanyi yanjawulo. Emabegako wali nawulira omugezi Vijay Mark ng'agamba nti Buganda
si tribe. Buganda kirowoozo. Buganda si ggwanga. Buganda kirowoozo. Lwansonga nti mu nsi nnyingi ze tugendamu abatambuddeko muyinza okumbulira eggwanga erya Buganda, eggwanga erya Uganda, sorry, abantu basinga bamanyi Buganda. Ng'oggyeko okumanya Buganda, abafulumyemu mu East Africa, Oluganda luno luli widely spoken n'ebweru mu East Africa. Gende Kenya, gende TZ, gende Rwanda. Ebyaddala awo wetuli olunaku olwaliro. Sikugiwaana ngezaako okuba nga nkusiigira kifaananyi Buganda Ssaabasajja Kabaka Nakiikya Holdinga n'ensi yonna oba okutwaliza awamu. Ye muntu yekka abayita ku kisaawe ekyo nga tebamaze kuba nga tebamubuuza wonna wonna w'aba ayita, era yonna yonna basigala bagamba nti kakati awo tuvaawo amawulire amalala gayinza ebiddako bigenda kuba bizibu. Bakyayisa amateeka amakakali, bakyayisa bajja kutuuka bagambe buli nju yonna yonna eddemu erijestalinge. Gavumenti yayonoona ssente ku byokulonda ne zigiggwako, ati eziyigga bubi nnyo. Bajja kutuuka okugamba okutemya kwa ssente. Kutemya kwa ssente okwegennaku gayinza okuba agessanyu kisinziira mu ango mulabira ekintu. Omwami ayitibwa Major General, oba tabadde kuddaala Major General naye ng'abadde mu UPDF oba abadde alina amaanyi agamu kugasinga n'agabakulu abamu badde nabo bamuwandiikako General abalala Major, so Serishwa. Ayitibwa Sula Sserunjogi. Sula Sserunjogi musajja mukulu oyo ajjukira ennyo okubonyaabonya abantu b'e Nakaseke. Kiki bali kujjukirako ng'ofudde? Otwogera ono Zembuyaga ezikaza engoye. Ajjukira nnyo okubonyaabonya Mwami Stephen nga ono yamala okuba ennyumba ye n'egwa ku ttaka. N'agenda ne maaso bw'atyo n'asobola okuba nti yatema n'emisiri gye, omusiri gwe ogw'amatooke. Guba musiri plantation, kale banana plantation, kale erinnya ndirabidde, olusuku lw'amatooke, yesu nnyo. Kakati musajja mukulu oyo wetwogera mugenzi abajjukira obulungi mu mwaka gwa 2020 ono y'omu ku bakakasa ensi. Yagamba Bobi Wine talifuga, era bw'atyo n'akinogaanya n'agamba nti tebasobola kutunula nga Bobi Wine ye chief of defense, ye commander in chief, yes. Era n'agamba nti kunaku n'olumu terujja kubeerawo Bobi Wine okufuga. Era byonna byonna abantu bangi nnyo bazze babitujjukiza. Kiki bali kujjukirako ng'ofudde? Omwami ono yali mukambwe nnyo, kumanya yali mukambwe, yatowanga order era yalabikiranga mu kunoonya akalulu ateeka kandidenti we omukulu atwala eggwanga Uganda, ng'akakasa nti ono ye yekka asobola. Wabula ono ng'oggyako gamba nti yekka asobola, which is very fine and okay, era tewali akimunenyeza ekyo, naye yalabikiranga nga ateekawo statements. Lunaku lumu yagamba ebigambo bwe biti, yagamba nti kyewuunyisa nnyo era tetusobola kuki-imagininga, it is unimaginable, tekisoboka okulaba Bobi Wine nga atudde mu ntebe Mwami Museveni gy'alimu. Era n'agamba nti tekisoboka, tekiribaawo. N'agamba nti ensi eno kituufu yeetaaga democracy, ate era mu democracy mwali mu bigambo bye, naye tetusobola kwalawinga ekintu yakiyita such a thing called Bobi Wine being commander in chief. Musajja mukulu essaawa eno Zembuyaga ezikaza engoye. Bangi nnyo bali bamuteekako ogw'okutta omusajja oyo ate ayitibwa Stephen, musajja mukulu bambi eyafa mu biseera ebyo, eyafiira e Nakaseke nga amwevictinga. Ono omusajja mukulu kigambibwa Stephen Mugambwe yali muwagizi wa National Unity Platform mu bitundu by'e Nakaseke eyo mu Semuto Town Council mu kitundu ky'Ekimegeredde eseero eyo. Bw'atyo Bobi Wine yabavisitingako mu 2022 oluvannyuma lw'ennyumba y'ono okukoonebwa omwezi mulamba. Teberezaamu ebifaananyi ebyo bye bimu ku ebyo ebiseera ebyo ate oba oli awo byafuluma ne story buli omu yagikola. Muzeeyi Mugambwe bambi alina famire ye nga bano baateeka ennyumba yaabwe wansi. Ennyumba eno ettaka lino Muzeeyi Mugambwe alisikira mu 71. Mu 71 omusajja mukulu essaawa eyo yalina emyaka 66. Gwe twogerako naye mugenzi yafa pressure n'ebirala ebyaddira. Weewo nga byonna byonna biyinza okuba byali attributed ku nsonga ya mukulu ayitibwa Sula Sserunjogi nga naye essaawa eno mugenzi eyalina amaanyi
ate yagatagambika yali ku ddala lya captain. Yes, yali ku ddala lya captain okusinziira wano ku post ya Mwami Kyagulanyi Ssentamu ebiseera ebyo. Omusajja mukulu ettaka lye lyali liweza eka 6. Ono yamugamba nti lyange, yamugamba muliveeko si lyammwe. Nga ono muzeeyi Stephen gwe nnyini ttaka gwe baakonera amaka ge, ono captain wa UPDF ayitibwa Sula Sserunjogi, ebiseera ebyo amaanyi agamuyitaba era mbu mataka mangi nnyo yali agyeko abantu nga tasalikako na musale, era mu bimu ku bye yakolanga kwe kusobola okuba nti obaoliawo kasita asimawo ettaka oli yali yalifuna 1974 ng'alijja alisikira ku kitaawe muzeeyi Kolombani Mukasa. Kakati ebiseera bye byayitawo ebijja nga biyitawo, ono azze akola statements omwali n'okugoba Bobi Wine, era Bobi Wine baasiba eyo omukulu nga tasalikako musale. Kyesaamanya wajja byakkira naye bye bimu ku ebyo bye tujjukira ku mugenzi bali kujjukirako ki. Abantu b'e Nakaseke bonna baakuŋŋaana ku olwo Bobi Wine mu kwogera nabo. Bifaananyi ebimu by'oli mu kubanga olaba yalaga nga munakuwavu. Onajja n'agamba nti naffe baatwala eryaffe, naffe baatugoba, ffe yatusalako kano kapaati, ffe yatulekerawo we tufuka, ffe yatulekerawo byannaku, naye byonna bikujjukiza nti mu nsi eno abasajja boogera nkiddamu toteekawo maanyi tossaako omuliro. Essaawa eno ze mbuyaga ezikaza engoye. Twogerera ebyo nga etteeka lyazze eddala ery'okumenya amayumba singa onaaba tofunye lukusa kuzimba, singa onaaba tolina pamiti esobola okuba nti ekukkiriza okubeera mu nju eyo. Mu tteeka lino njagala kutemeratemera ku bimu ku bitinitini nga sinnamaliriza. Bakugamba nti mu byonna by'olina okukola, mu byonna by'olina okukola, etteeka lino Paalamenti yaliyisa. Famu ku balowooza nti Paalamenti eno amakulu gaayo matono, bonna bonna abalimu naye mwe mulindeeko. Kati netteeka Paalamenti ne bano aba opposition eriyita lyayita Septemba omwaka oguwedde nga 3. Then President Museveni akalisaininga mu mwaka guno mu February okulikkiriza. Bw'onaazimba onaatandika okuzimba nga tolina lukusa bajja kuwa fine buli square meter gy'onaaba ozimbe $4,000. Era bagamba nti penalties nnyingi nnyo omuli n'okuba nga ennyumba yo bajja gikoona. Era bakugamba nti fine zo zijja kubaawo, era waliwo ne demolition authority ejja okuweebwa bajje bateme ennyumba yo oba bagikoone bagisule wansi ku ttaka eryo lye wagula, ku ssente ezizo, ku musolo gw'owa, because buli w'osasula ebizimbisibwa oba omusolo n'okugira obusuulu. Streamlined approvals balina okukkiriza okutandika okuba nti ozimba. Kitegeeza nti bw'oleeta ebintu nga tebimalayo bajja kugaana, olina okuleeta ebimalayo. Board restructuring, era bakugamba nti National Building Review Board bano bajja okusobola okuba nga bastructuringa bakuwe ba-approvinge. Safety focus bakugamba nti follow numerous incidents, bino ebyokugira mbu simanya biki balina okuba nga babifollowinga. Validating penalties zijja kubeerangawo singa onaabanga obaoliawo tokomplyinze. So kitegeeza nti bw'oba nga tonaba kubanga otandika ozimba sooka ofuna olukusa, sooka ofuna bakupa plan, bonna bwe bakusasula olukusa. Bino byonna okubyewala kati gwe n'oba wazimbadde ennyumba yo ng'olaba vidiyo eno, bw'oba nga mukadde yonna gy'ali mukubire asooka agenda alaba obuyinza. Otherwise penalties we zinajjanga kukoona nnyumba yo. Buli kimu kisoboka mu ggwanga lino ate tukirabyeko. Kale nabwe kityo bwetyo bwe tusobola okuba nga tubeera, wabula tine buno obubaka bulabemu katini olabe wawe tutuuse ng'eggwanga. Twakwesabira nnyo, ensi si nnyangu. Tulaba nti muwezezza emyaka 40 plus nga muli mu buyinza. Tulaba nti mukoze buli ffujjo lyonna ku bannayuganda ne basirika. Etteeka lino limuleese ery'okuzimba akina kuyingira nnyumba muganda wange liyinza obbatwala. Vidiyo gitereke ne wendiba wendi oba ne wendiba siriiwo mujja kugizza. Yusi ekintu kituuka ekiseera n'ogamba ekimala kikola ki? Kimala. Tosobola kunyigiriza muntu gy'akolera. Tosobola kunyigiriza muntu gy'ayiiza 100. Ompulira bulungi? Ng'ate amateeka agammwe gali selective. Waliwo ge bafevalinga, waliwo n'abatafevalingibwa. Mwenna mukimanyi bulungi. Effujjo eryakolebwa mu is it
olwo luguudo lw'ehoyima olaba hoyima road nga atandika waliwo effujjo eryakolebwawo abantu bonna ne babajjawo naye waliwo omuntu gwe balekawo up to now akyaliwo onfuna olaba ebusega ku Masaka road waliwo abantu be bagobawo bonna akina bimuli simanya mayuni simanya nundiramu bumyu simanya nkoko bonna ne babajjawo ne wabaawo gwe baleka naye nga naye ali muki mu Lutobaz. People kept quiet. You see omuntu obaako omutuuka n'agamba ekimala kikola kimala mwe mukolekole effujjo lyammwe mubeere mu bisenge byammwe ne bakyala bammwe buli we mufuna stress ne muteekawo etteeka epya ne mukola obuteekateeka ne mukola obujogoli munyigiriza bannansi abatali bannansi ne mubafevalinga nnyo atali munnansi ajja n'ekibusiness nti investor ne bamuwa babayita ba taxi free simanya biki holiday n'abanga tagibwako yadde 10 owulira abayindi abapakistani simanya ababangladeshi abayemeni abaki bonna ne bajja ne bakola business yemu n'omuna Uganda gy'alina okukola ng'ate mu nsendera tekikkirizibwa. Investor lwaki oba otunda obuveera? Investor lwaki okola business yemu n'omunansi gy'akola omunaku asembayo? Ompulira olina akola business ey'ekibanda ky'emmotoka omunaku waffe ogenda olabanga n'omugwira naye agiyingidde naye atandise okugaba looni naye atandise okukola ki ono kyakola n'ono kyakola ogenda olabanga ne mu buno obuli mulimu obusembayo nga bagamba omanyi almajidu ye nannyini waako n'ogamba naye mmwe lwaki temukuta ssente you people? Lwaki muyina omutima ogutandumirirwa? Essente tosobola genda nayo mu kabuli. Nze mbabulira ebigambo byange nyinza okuba njogeza bunaku naye nze omutima ogwange mutawakavu bwembera n'omutwalo nga tewali amanja yahe dunia mba sigibanja ndi mulamu sina wannuma bwenywa kasoda kambuliramu senga nkwata kiyogati kyange nkinywa nti yes wassalamu edunia sigibanja kyovula bambagamba nnyo nti nze byannema bye nafuna nabifuna ensi sikyagisaako kifuba ku bya ssente sinza kukumpanya simanya milioni 10 2 3 5 oli yabye milioni za banne 10 nadduka milioni 10 zikudduza mu Uganda how you people kino ekintu kyemukola kyabulabe mugenda leetera bannansi obuzibu bwe mutamanyi ze mbabuulira because abantu mubanyigiriza mubatuusizza ku maze oli omenye kioski ye gyakolera kioski obusente obwo yabwewola simanya mu bibiina akina looni akina bulaka ojoka menye tusirise aina gyasula gyasa bulumu bubiri gyebaka n'omwana we naye omulumbi eyombo manyiri neteeke pya nti tugenda kujja bwe tumanyanga simanye nyumba teri ku mutindo gwe twagala tujja kugubamu. You as who? Ekibuzo kyange kiri nti you as who ojja kuddamu as government. Kakati nyabo government oba sebo government. Omuntu ono bw'omugoba mu kayumba k'ogambye nti kabi nnyo oyina ennungi gy'ogenda omuwa bino ebintu emu tusirika naye si nti tetuba tetutegeera tuba waamu ne tugamba let us keep quiet government ekole byeyina okukola but then we mukola ebintu mu ngeri y'obulagajjavu we come out ne tubagambako this is too much you people nze mbabuulira already abantu tebakyakola kati abamu babeereyo mu buyumba bwabwe mu kaluumu kamu ne yeebaka gye yazimba ekinaavaawo ng'oguvubuka gwambala reflector gugendayo n'ebigambo tusi mbufe aba house inheritance tugamba nti wano vaawo ennyumba n'omubuuza boss ogenda muteekawo ono gwogoba ensi we mba mwagala gisigalamu mwekka mwogere just be open mugambe nti ensi tugyagalamu ABCD don't be too much. Already ebintu tebitambula ebintu tebikyagatta we are trying to add up things they are not adding up equals tetukyagiraba nena mu mututedeka embeera mwagala tukole ki you're going to find someone ng'akutte jambi yetema side eza akulindo gy'omugambe nti vaamu ozze n'owe mundu ayina amasasi akina kyagambe nze nfiira wano it is either you shoot me I die because oli tasobola laba maali yenge emuva mu ngalo mu bintu by'ekisiru sira mu bukkiriza omuntu eyerwanako kasitoba ng'olwanira kikyo tebagenda kutwalako bajaji boxayo gye wagula wagisasula na looni osirika ogambe nti omanyi gavumenti nedda bagitwala lwaki
batwala yaki muloza tetutegeera bojja neteeka ng'eryo talk to people oba ba citizens oba nnyonnyole obubi obukirimu n'obulungi obukirimu before nga tonnaba mugoba mu kayumba ke yazimba gwe koyita akabi mufunire walaga mugulire ettaka ozimbe ennyumba government wezikola kyakubiri bulagajja vuubwo okubanga yazimbe ye nnyumba nga tomanyi kuba waliwo abantu abasasulwa okubanga balaba buli ekigenda maaso ompulira bwe baba bakikkiriza naawe n'omanya nti nno oli yasasula oba ku municipality akina council then eriwo mbutuufu oba omenya yaki kyekibuuzo omenya yakinyoko eyagizimba oba kitaawo lwaki munyigiriza abantu oli najja n'agamba omanyi tubadde tetuma eyo parking amaduuka g'owansi erina kuba parking gy'oyita parking bulijjo bakuwa omusolo they have license eza gavumenti gwe bulijjo olooza emmotoka zezisasula ezo ssente and business nesigala as usual people keep quiet mutufudde abasiru ne gye tusula mwagala tusa bosi tekijja kukola nze mbabuulidde ng'asaaga it won't work mpozi ku bagendo zimba abapya naye tojja mmenya nnyumba ya muntu nga tali mu road reserve tali mu kkubo ettaka lirye ayina ekyapa kye ojja omubulira ebyo ebise ajja kukutemaatema oh hey you don't joke with the people come out talk to people basomese bane tulina obuzibu tulina amabanja we have debts mabanja gatuli mbulago tulina pulesa twagala ebizibu byagala kututta omanye ekyokwebaka nakimala and you come out ngongama mbwe nyuma njifulume mbu oba tosobola kulaakulanya poloti jiguze omulala yiyo nyoko yajigu you don't joke with people